mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe ono wambuuzizza ekibuuzo waŋŋambye nti we basiima omusingi gw'ennyumba gusobola okusulawo nga teguzimbiddwamu. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo ky'obadde oyagala okumanya. Ekyamazima tekiba kirungi kusima musingi gwa nnyumba ne gusulawo nga teguzimbiddwamu oba nga tolina ky'otaddemu kiziyiza balabe. Bantu bangi babakolera eddagala ennyumba ne zikoma ku musingi. Abantu abo bwe mulaba abo bwe mubeera nabo tebasobola baagaliza kirungi ekyo ky'obeera otuuseeko. Kiba kyangu nnyo omuntu okuleeta eddagala n'alikuteera mu musingi omwo oba mu nnyumba yeeyo naddala ng'osimye omusingi ate n'otabaako ky'okola. Basobola okukuteekeramu eddagala ennyumba eyo n'eremera awo oba neggwa naye neekulema okusulamu neekufuukira ennyumba nnyingi tuzirabyeko tuziwuliddeko n'ezimu. Ennyumba ezo ezibamu ebintuntu ebyo ebitera okukuba emiggo, ebyogera ekiro, ebiggula engigi. Bantu bangi mupangisa ennyumba okanya kugamba nti ekintu kinnyiga ekiro ne kinnemesa okwogera nemba nga sisobola nakuba nduulu ndootaagalootaaga ndootaga sajja agajja gye ndi agaagala okunkwata. Bye bimu ebyo ebitera okuteekebwa mu nnyumba ezo nga zizimbibwa. N'olwekyo gwambuuzizza omuzimbi ono abeera agenda okusima omusingi ogwo ajja gusima agumale kawungeezi aba anaakola ki? Ekitegeeza alina guleka ne gusulawo era bagisuzaawo abasinga. N'olwekyo okusima omusingi gw'ennyumba ne gusula nga teguzimbiddwamu si kirungi. Ekyo nyinza okugamba si kirungi. N'eki ky'oyinza okukola kale ekyangungu kakubireyo ekyangungu osobola okufuna emmuli nnya. Ofuna emmuli osobola okufuna emmuli nga za nnyingo bbiri. Mu maaso eno oteekayo bbiri, osimba mu maaso mu musingi bbiri, n'osimba n'emabega emmanju era emmuli bbiri oziriraanya. Emmuli ezo ziyambako omuntu ono aba agenda okuleeta eddagala ku musingi gwo anafuwa aggwamu amaanyi nga tasobodde kugenda ku musingi gwo kubeera ng'ateekayo ddagala. Olw'olumuli luno emmuli zino z'oba wasimbye mu nnyumba eyo emmuli ezo nnungi nnyo. Obudde bwe bukyenkeera muziggyemu, tebazizimbiramu, muziggyemu muziteeke ebbali neera we buziba osobola okufuna w'ozifumita bw'otyo n'obeera ng'okola bw'otyo paka kumaliriza. Ate weetuuka wano mu kussaamu enjigi nga tonnaba ziteekamu era osobola okufuna emmuli nga mpanvu bulungi bbiri n'ozikola omusaalaba. Mulyango gw'emiryango n'ogw'emmanju guba musaalaba, oluteekamu buwanvu mu mulyango ku sayidi ne sayidi n'oguteekamu buwanvu mu mulyango ne gubanga ogukoze omusaalaba naye nga gukyamyemu. Bw'otyo bw'olina okukola kijja kuyambako ennyumba yo obutagisiraanya obutagireetamu ddagala. Emmuli ezo ziyambako zinafuya ono agenda okuleeta eddagala. Koolwo lw'abeera ayagala okuleeta eddagala ku nnyumba yo afazaali afuna ekizibu oba afuna ekimulemesa okuleeta eddagala eryo kale ne waaba alireesa asobola okutuukawo wennyini naye n'asangawo abasobola okumulemesa ku budde obwabeera alireeteddemu. Ate n'ekya n'abantu abalala basanze okusoomoozebwa mu nnyumba ezo ze bapangisa. Ennyumba zifiiramu abantu naye bannannyinizo tebafaayo kuteekamuko ku ddagala kuggyamu omuzimu ogwo okuggyamu omuntu oyo eyafiiriddemu. Ennyumba esobole okuddamu okufuna omupangisa oba aleme kufuna buzibu kuba omuntu waafiira mu nnyumba yeeyo kimanye nti kyangu nnyo omuntu oyo okkomawo. Bw'oba opangisizza ennyumba ofuna eddagala eryo limaasa mu nnyumba naddala mwapangisizza ennyumba ez'amaka ennene osobola okwogera n'oba tomanyi nti oba nannyiniyo yafa oba tafanga teekamu eddagala yogera ti nannyini wano sizze kutwala nnyumba yo ze ndi mupangisa njagala mbeere n'emirembe mu nnyumba eno. Okyogera omaasamaasa eddagala oliyiwa ku nsonda y'ennyumba ebweru buli nsonda oyiwako eddagala eryo ery'enjawulo. Kijja kuba kibayambako musobole okufuna emirembe mu nnyumba gy'oba oyingiddemu gy'oba opangisizza. Olw'ensonga nti bintu bingi ebisiraani biri mu nnyumba ezo ebibalemesa okugenda mu maaso bizinesi zammwe okugenda mu maaso lwakuba mmwe temubitunuulira ate nga bintu bikulu nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.